أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله الواحد الوحد القهار الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبك مولانا محمد بن عبد الله الإمام الأنبياء إمام الثقلين إمام الحرمين إمام الكبرتين الجد الحسن والحسين أفضل من صلى وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ennaku z'omwezi mu ddiini ziri 16 omwezi ogwa Rajabu guba mwezi gwa 7 omwaka 1445 hijiriya, oluvannyuma lw'okusenguka kw'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'ava e Makka n'ayolekera e Madiina. Bwe ngamba 16 kitegeeza tubuzaayo omwezi gumu ne wiikisi 2 tutuuke mu Ramadhaani. Tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atutuusa mu Ramadhaani nga tuli balamu, atutuuse mu Ramadhaani nga tuli abaddu abagenda okusiiba, era atutuuse mu Ramadhaani nga tugenda kusiiba. Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ya Rabbi. Darasa yaffe, darasa yange nammwe essaawa zino zennyini eri ku Qur'ani. Aboogera amaloboozi njagala tuwuliziganye tusobole okufunamu. Obedda njogera nga sisomesa, kati ndi mu kusomesa. Aboogera abakyala tuwuliziganye, obudde tetuyina. Omusomo gwange ngambye guli ku Qur'ani. Aya njijje mu surati Al-Fatiri, surati Al-Fatiri, sura ya 35 aya ya 29. Allah yagamba tabaraka wa taala, illa alladhina yatiruna kitaba Allah, mazima abo abewaayo ne basoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqamu swala, ne bayimirizaawo ne swala nga bwe twasadde, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, ne bakwata ku ebyo Katonda bye yabawa, ne basaddaaka nga bwe mwasaddaase, nga muzimba essomero lya Uthmani Islamic Namayumba. Alladhina yatiruna kitaba Allah, abasoma ekitabo kya Katonda. Wa aqamu swala, ne muyimirizaawo ne swala. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, ne mukwata ne ku ebyo Allah bye yabawa, Katonda bye yabawa, ne musaddaaka. Allah yagamba nti yarujuna tijaratan lan tabura, Katonda agenda kubasuubuza, Allah agenda bakyusizaamu, Allah agenda kubawa ekyebbeeyi mu byebbeeyi ekitadiba. Abatusooka mu bulamu obwensi kye baali bayina, kye baayaayaaniranga ne kibalemesa okwebaka ekiro n'emisana, ne bakisabanga Allah ebbanga ly'obulamu bwabwe lyonna jana. Allah agambye
inna alladhina yatiruna kitaba Allah, abasoma ekitabo kya Mungu Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala abantu b'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwa ekyebbeeyi ekisinga byonna Qur'ani, lwakuba titwagitegeera. Kubanga singa twali tutegeera Qur'ani, ebisigadde byalitambudde. Allah subhanahu wa ta'ala obubaka obwali obwokubiri bwe yassa kuwekitiibwa sallallahu alaihi wasallam mu surati al-Muzammil, yamugamba nti inna sanulki alaika qawlan thakira, ngenda kuteekako ekigambo naye nga kizitowa, ngenda kussaako ekintu naye nga kizitowa. Yali ategeeza Qur'ani. Kyobalaba ezo ze zimu ku ayati ze tusoma nga abaana baffe balina ebyokoola, amajinni, amayembe, emisambwa, emizi. Wanga Allah yagamba nti inna sanulki alaika qawlan thakira. Kyogamba emizimu gizitowa okusinga ebigambo ebyo. Mu surati al-Hashri ngegenda okuggwako aya eyokuna, nga surati al-Hashri eggwako, Allah yagamba nti law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabali, singa twassa Qur'ani eno ku lusozi, la ra'aytahu khashi'an mutaswaddian min khashyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkaruna. Abakyala nsoma Qur'ani mwogera, bw'oba owulira ng'okooye nkusaba ogende lillah, w'omukisa abazze okusoma abasigadde basome. Allah subhanahu wa ta'ala agambye tisenga twassa Qur'ani eno ku lusozi ala jabali, mwalirabye olusozi bwe lubetentuka, bwe luggwawo olw'obuzito lw'ebigambo bino. Bizibu ki bye tuyina ebizitowa ebisinga olusozi? Tewali. Naye ayati ezo tuzirekawo mu Qur'ani. Nitugera ne batufera ne batubbeeyo, nogera kuba mutuula ku ngo, naye nga ayati ozirese mu Qur'ani. Gomanya abatudde wano, omanya abakyala enziba gye bababbye banoonya nzaalo. Haya z'enzaalo mweziri mu Qur'ani, Mungu yazituwa mweziri. Mungu agambye nti law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabali, senga nassa Qur'ani eno ku lusozi, la ra'aytahu khashi'an, mwalirabye olusozi luno bwe lubetentuka, bwe luggwawo min khashyatillah, olw'okugondera Katonda, olw'okutya Allah. Majinni byokoola, surati al-Isra sura ya 17 aya y'e82, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba tuwanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Yagamba nti wanunazzilu, twassa, twateeka eddagala mu Qur'ani, ma huwa shifaa'u wa rahma, twateeka eddagala mu Qur'ani. Abaana bameketa amannyo, aya yiyo. Byokoola mayembe waka, aya yiyo. Genda osomere mu nyumba yo, mu business. Wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minina. Yatubirekawo. Yenna ayagala okuwona mu bulamu buno obwensi alina kusoma Qur'ani.
oyagala omwana ali kusaalira nga Allah akujje mulamu obwensi Qur'ani. Wafuna dokita lawyer, alhamdulillah, si babi. Ayinza okusaalira eswala y'omufu nga teyasoma Qur'ani. Qur'ani yo ya bbeeyi, eyagisa wa bbeeyi ntegeeza Allah yeyassa Qur'ani subhanahu wa ta'ala. Ekiro mwe yakkira kya bbeeyi, inna anzalnahu fi laylatul qadr. Ekiro mwe yassibwa kya bbeeyi, kyekiro ekisinga ebiro byonna, khairu min alfi shahar, kisinga emyezi 1000. Ekiro ekyassibwamu Qur'ani. Allah n'agamba inna anzalnahu fi shahril mubaraka, twassa Qur'ani eno mwezi ogw'emikisa. Kyova Ramadani yesinga emyezi gyonna ebbeeyi. Lwaki? Anti Qur'ani mwe yakkira. Inna anzalnahu fi shahril mubaraka. Mungu n'agamba atya shahru Ramadan alladhi unzila fihi alqur'ani huda linnasi wa bayyinati min alhuda walfurqan. Yagamba mwezi ogwa Ramadani mwe twasize ekitabo Qur'ani. Ekiro kya mikisa, kyekisinga ebiro byonna. Agiwandiise nannyini waayo yasinga ebitiibwa byonna. Nagikwasa malaku Jibuliru alayhi salaamu amirul wahyi, gwe yawa obubaka. Malaku Jibuliru assalatu wassalaam yesinga bamalayika ba Katonda bonna. Lwaki yesinga bamalayika ba Katonda bonna? Anti Allah yagiwa ekyebbeeyi ekisinga byonna Qur'ani. Negireeteraani Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, khairu min khalqillah, asinga ebitonde bya Katonda byonna. Kyekimufuula ow'ebbeeyi Qur'ani. Namusembyayo mu bannabbi be bonna, imamul anbiya, imamu wa bannabbi bonna, al khatama min al anbiya wal mursalina, asembayo mu bannabbi ba Katonda n'ababaka. Kyekimufuula ow'ebbeeyi Qur'ani. Najissa ala ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, esinga emirembe gyonna. Guno gwe mulembe Allah gwasinga okwagala okusinga emirembe gyonna. Lwaki? Anti gwe mulembe gwe basizaako Qur'ani. Era Allah tabaraka wa ta'ala gwe mulembe gwagenda okusooka okubala ku kiyama. Lwaki? Qur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala mu kussa Qur'ani eno n'agisiza e Makka, albalad watini wa zaituni wa turi sinina wa hadha albaladi la amin, ekibuga ekisinga ebibuga byonna Makka. Albakka yayitayo Bakka, makamu Ibrahim alayhi salam, ummul qura, mama w'ebibuga byonna. Waman dakhalahu kana amina, yenna ayingira mu kibuga ekyo ekyassibwamu Qur'ani abeera muki? Mu mirembe. Ewali Baitullah, ennyumba ya Allah. Agituukako obutuusi baraka. Awo ewali senta y'ensi yonna Qur'ani. Tobola bino byenyinyonyodde olw'okuba nti eyagissa wa bbeeyi, eyagireeta wa bbeeyi, gwagiwa wa bbeeyi, bagisomera ba bbeeyi, ekifo kyagitaddemu kyekisinga ebifo byonna. Yenna ateekebwa ogisoma, yenna agisoma n'agikwata n'agikolerako, abeera wa bbeeyi ku nsi ne ku nkomerero. Kyova sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti ahlul Qur'an ahlullah, au kama kala sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba omuntu abasoma Qur'ani, abekwata ku Qur'ani, bantu ba Allah. Ahlul Qur'an ahlullah.
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث يا عثمان رضي الله عنه ذو النورين توي kusomera ya Uthman Islamic na mayumba. Uthman agamba nti sallallahu alayhi wasallam yagamba nti khairukum abasinga obulungi mummwe asinga buli musiramu yenna gomanyi mu nsi yonna. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Oyayiga ekitabo Qur'an nabeera nga atakola ki akiyigiriza abalala. Yasinga obulungi abantu bonna abakola ki abali mu nsi, teri amusinga bbeeyi. Okumanya yakwata Qur'an yalaga wala. Allah agenda muwaayo omukisa ku yawmal qiyama oguyingira ejjana, amuweeyo omukisa ogwolereza abantu 10 mu famire ye, Allah abawe ejjana. Ne dokita naye agenda kuwolereza, ne nansi, ne looya. Lwaki? Ati bagenda kukozesa ebigambo by'owekitiibwa Allah. Al-Qur'ani kalamullah, bigambo bya Mungu. Qur'an kalamullah, bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Taba Allah yatubuuza nti waman asdaqu min Allahi qila, ani asinga Allah okwogera amazima. Allah yatugamba amazima ntugalekawo. Waliwo atudde wano nga tolina kirowoozo kiweerera mwana kusoma Qur'ani. Yenna atasomese mwana Qur'ani oteekwa okubonaabona. Yenna atabeera ku Qur'ani oteekwa okuba obuswanyu. Bigambo si byange, bya wakitiibwa Allah. Surati Twaha aya ya 10 25 24. Allah yagamba nti waman a'radha an dhikri. Mumanya ga Qur'ani agamba giyita adh-dhikri. Yenna gwe kanatanda nasuulawo ekitabo Qur'ani nakivaako nga bwe twakivaako, yagamba atya fa inna lahu ma'ishata dhanka. Fa inna harufu tawkidi abamanyi Oluwalabu. Otegeza Allah yakona mulaga nti fa inna mazima ddala ajawangalira mu bulamu nga buzibu. Nagamba tebigenda komaawo wanakushuruhu yawmal qiyamati a'ama. Allah agenda kujja mu kabbuli ng'oli muzibe. Yenna atamanyi kusoma Qur'ani olina amaaso naye tolaba, kubanga Allah yabayita bamuzibe. Atamanyi kusoma Qur'ani, Mungu yabayita bamuzibe. Wanakushuruhu yawmal qiyamati a'ama, kunsaba talaba neli tagenda kulaba. Qala rabbi lima hashaltani a'ama. Agenda gamba Allah wange lwaki onzukusizza nga ndi muzibe. Wakati kuntu basira, atenga nali kunsinga ndowooza nyina amaaso. Allah agenda mugamba atya kala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Nabwe kityo naye bakugamba ng'osome Qur'an, bwe bakugamba ng'osomesa abaana Qur'an nogana. Kyovolaba, that is why nawe olwaleero nkwerabidde. Naye nga Allah yeerabira, la ta'akhidhuhu sinatu wala nawm. Teerabira. Lwaki ebyo abikozesa anti waleka Qur'an? Wava ku Qur'an. Taba tuyita ku masomero gaffe ag'Obusiraamu tugajerega n'ogajerega. Naali tutaawo omwana ku Uthman Islamic na mayumba ne Kalebu kirasi ezinga bw'obulaba. Basomesa baawo nga bw'obalaba. Ojerege wali ekitabo kya Allah. No praising wali omusalaba. Abantu bagattako Allah. Ettaamu erimu ennaku 9. Gy'emyezi 3. Omwana mweri ebbanga n'atasomaayo wadde aya n'emu. Bw'ovanga ogamba yagala nnyo Allah, n'atayigayo wadde hadith n'emu, n'avaayo nga tamanyi kusaala. Wamutwala tewali Qur'an kati anaabisomerawa. Qur'an
oyagala mwana ali kusaalira oluvannyuma lw'okuva mu bulamu obwensi atasoma Qur'ani agenda kusaalira biki? Gomanye obunkenke bwe tuliko n'abakyala olwaleero. Lwaki? Bye twawasa tebalina Qur'ani. Twawasa luzungu, twawasa byute, twawasa sente gyemiranga gye tulimu. Qur'ani efuula omuntu ow'ebbeeyi. Alina omukyala nga wa Qur'ani. Bannaye njagala buli omu agenda akola research ne ku mukutu kuno abandaba obulungi ennyo. Njagala onoonyezeeyo hafidhatil Qur'ani, omuwala yakwata Qur'ani nga yabula omusajja amuwasa. Hafidhatil Qur'ani, omuwala yakwata Qur'ani naye bannange yabula omusajja akola ki? Okumanya Qur'ani yayawukana. Abakwata Qur'ani, abawala abakutte Qur'ani baagala kubawasa nga tebannaba na kumaliriza. Kiwala kito baagala kukiwoowa. Lwaki? Anti kyalina kya bbeeyi. Fenna abasajja oyine bw'aba tamanyi kusoma Qur'ani anoonya mukazi ayinamu ku Qur'ani munaddiini. Gwanoonya. Therefore yenna ayagala omwana we okuba n'ebbeeyi amuwe Qur'ani. Oba mulenzi oba muwala. Tewali asoma Qur'ani bigambo bya Allah n'abeera feriya mu nsi. Gwalowooza nti feriya gwe feriya namba emu. Qur'ani weeri nti feriya. Fenna abatudde wano twazzerwa Qur'ani. Essala gye tusaala tusomeramu ki? Qur'ani. Can you imagine? N'okuza omwana n'atuuka okusuna amabeere n'otuuka n'omuwa omusajja amuwase. Damage. Tamanyi kusoma Qur'ani eba damage. Nze nabagamba ekigambo kyange nkiddamu saba Allah nyweze nakyo. Nze omwana owange omutwala ku ssomero ewatali kitabo kya Allah, mutwala ku muzikiti n'afuna wuzu ne muzze waka paka Allah lwalimpa essomero ly'Obusiraamu. I mean it. I myself Kauma Sulaiti sisobola kutwala mwana wange ku ssomero watali Busiraamu. Mutwala ku masjidi n'asaala okutuusa Allah lwalimpa essomero ly'Obusiraamu. Ndowooza empeerera gye tuweerera. Tuweeredde abaana batukubye emiggo tebalina Qur'an. Baaja abaana bamwe bamala okuva mu nsi ne bagoba bakyala bamwe be mwawasa abato. Lwaki? Tebalina Qur'an. Obeera n'omukazi ewaka tasaala n'omwegayirira. Lwaki? Tebamuteekamu Qur'ani kuva buto. Temanyi bonaabona gye tubonaabona n'abakazi. Basajja bananga abatudde wano, Allah okuwa omukyala asaala. Semikono mu maaso ddeyo osaaleyo neerako ezo. Bebulala abeebikiridde awo. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ate nga babayita hajati naam. Tebasaala. That is why tuguluba n'abaana ewaka ne weebuuza lwaki abaana bange tebali ku ddiini. Wawasa Qur'an, wawasa luzungu, tebabiriiko. Baswahabiya abakyala abatusooka mu bulamu obwensi, baswahabiya bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okimanyi bye basomesanga abaana baabwe yasaluna. Bagendanga okutwala omwana ku ssomero ng'oledde Qur'ani eri mu mutwe, ng'oledde amanyi okusaala. Abo batudde awo, Allah I'm sorry to say, nomala ogamba omunsome, nomala ogamba omw alina essuula 10, essuula 10 ate zino eziri mu juzu amma va ku ziri Imulani. Qul huwallahu ahad ayinza okusomerayo 3 essuula zaffe. Iza jaa qul huwallahu ahad ate nga nazo zabitege na alhamdu nagamba mpeddeyo. Gwawowa yali ewaka ye hafidhati wo n'essula meka ate zaati ate oyo no seba amanyi. Oyo amanyi. Omulala akugamba nze tonneepankirako ndi mwana wa haji, ndi mwana wa Musiraamu, taata wange haji. Newaka waliwo omuzikiti. Kati gwe muddemu.
mwana akugaye mwana waki newaka waliwo ki kyobala olwaleero tuguluba oyagala omwana omutwale mu ssomero ly'obusiraamu omukazi wawasa mu Yudaaya talina wadde essuula ebbiri oliwa tebamanyi tasobola wadde okunaaba janaba waliwo atudde ne janaba okuva eyafumbirwa hatta laana n'okutuusa kati ye tonagamba ojja kutya naye tubyogera ebigambo bino lwa bulumi bwe tulina lwaki abo mwe tugenda okujja namba 2 namba 3 namba 4 namba 4 abaana baffe bagenda okuwasa kubanga oyagala mukulu munange oyagala toyagala era abaana bo si be bagenda okwewasa ne bona obasomesa Qur'ani era bagenda mu abo bwe bagenda okujja tubyogera lwa bulumi lwaki abaana embuto abasomesa Qur'ani enkyaffe tugenda kufa tewaliwo bagenda kusomesa busiraamu kati sekankata ayinza akyakomawo ku muzindaala asomese okyamu gye mitiyana ajja asomese lwaki abaana enkya be bagenda otusaaza be bagenda okusaalira mayiti zaffe nga boolaba olwaleero nze abasomesa kitange yafa Butambala ngando olw'Amasaka nakamuzika ndowooza emyaka giringa agigenze mu 5 nga Allah mujjuruda Allahumma gafirla Allahumma arhamu kati nsomesa waffe naye nga naye teyafaayo nga naffe twagala okugayaala banya bano atusaze enkya yahe emizikiti tugizimbye abaana be batasoma Qur'ani banya banagisaalizaamu nebaffe ebigambo ebyo tubyogera lwa busagwa bwe tulina ku mitima abasiraamu ntabi utuzuukuke tusomese abaana baffe Qur'ani tewali buwanguzi buli munsi na ku nkomerero nga tewali Qur'ani obujjawo tebuliwo olwaleero batufezze lukuya oyakwata bukwasaawo mazzi akuyambye n'ayaziiniramu bw'aba yaziinye oyagala liita 2 mitwalo 23 abamuyina amajinni mugenzeeyo abamu abakyala baffe babakozeseza n'obakozesa mbu bagenda mubaseeka abafere ne babafeera abamu babakozeseza abo abali mu byakinnansi bashiriku lwaki Qur'an twagivaako tunulya surat alhamdu rukuya agamu kumanya gaayo bagiyita arukuya ashifa tugisoma emirundi 7 naye loolinze bakusomere rukuya lwa bugayavu bwo batufeze lwa butafaayo basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bagenda ne batambula ne basisinkana omusajja nga mulwadde nga ine ebintuntu webito ebitategerekeka ne babayita ne bajja nga bajjanjabye omusajja oyo agaanye bwe batuukawo olw'essuula eno eyana alhamdu nga nyimiriddemu awo y'essuula ezitowa okusinga essuula zonna eziri mu Qur'ani 1014 tewali ssuula egisinga alhamdu tebabagiyita even aswala la swalata liman la yakra'u al-ummul kitabi talina swala atasomye eki maama w'ekitabo swala salama yali ategeeza ki surat alhamdu bagiyita rukuya ddagala shifa Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yasomesa baswahaba be basiŋŋaanya omusajja bamulogaloga ebintuntu ebitategerekeka ng'azimbye bw'ati ne basoma essuula eyo emirundi 7 buli mulundi gwe bagisomanga ng'atoowolokoka bw'ati nga kakkana bwe baatuuka ku gw'omusanvu omusajja n'adda engulu bwe yadda engulu n'abuuza bana ate bano abanninaanye baani ne bagayala omusajja abuuza ne bamugamba balina bye bakusomedde bye bakujjanjabye tega abasawo bange bonna balemerebbwa nti yali alina ekiraalo ky'embuzi n'abagamba olwo abasajja abo mukwate haafu ku kiraalo kyange eky'embuzi mugibawe haafu namba ne balekwata embuzi bajja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallah embeera ebadde bweti ne bweti ne tusomera omusajja essuula ashifa alhamdu omusajja Allah n'amusuusa
ku mulundi ogw'omusanvu noga ya rasulallah tutidde okutwala embuzi zino kikkirizibwa tekikkirizibwa? Nabbi sallama n'abagamba bakakasa nti kikkirizibwa, nange yabasomesa ebigambo ebyo mu mpeeko. Nomanyi obuzito bwa alhamdu kulo n'obutegeererawa. Omuzadde atudde wano kankugambe kana I'm a teacher by profession, not by accident. Professional teacher. Mu subjects zonna ze tusomesa mu secondary mulimu leero tusomesa 10 kusinziira kaliculamu empya. Kaliculamu enkadde nayo leero abaana badde bakola 10 ku senior 3 nga basudde. Tewali subject wonna ebogerera ku muzadde okujjako religious education, Islam webogerera ku muzadde. Chemistry, biology, physics, geography, history, commerce, agriculture, tewali webogerera ku muzadde. Nenga gwabonaabona ne sente. Gwalowooza Allah bwakujjulula omwana we gwe wasomesa n'afuna diguri, omwana we gwe wasomesa n'afuna sente empitirivu, mbuulira bw'ofa kiki omwagalamu? Allahumma ghafir lahu, Allahumma ruhamuhu, by'omwagalamu. Allah wange sonyiwa taata wange, Allah wange musaasire. Atasoma Qur'ani anaabisoma ddi? Omwana ofudde bakuzise namayumba eno, mutabani wo abeera mu kibuga, azze okulambula ku bijja, azze okulambulako okuwa ku salaamu. Ayina kusoma kyokuleka okaaba taata ali mugagga ono yatulabirira, ebyo bikyagasa. Assalamu alaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allahu bikum lahikuna nas'alu Allahu lana wa lakum la afiya. Byomwagalamu. Omwana yasoma Qur'ani tayinza kuva mu swala katasabidde muzadde. Surati al-Isra aya ya 24 ngovudde eno ku ya 23 wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana paka kweli ile ya 24 wa qul rabbiruhamuhuma kama rabbayani swagira. Ali muswala ay Allah wange sonyiwa nze mwennyini, osaasire nze mwennyini, Allah wange ne maama wange ne taata wange. Nali mu kikuuba akusabidde wangi agenda Dubai noonya kasente bamu omulimu mu State House. Alhamdulillah, si bibi, Qur'ani yekulembera. Sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ikra'u al-Qur'ana, musome nnyo kitabo Qur'ani. Nagafa innahu, mazima ekitabo ekyo Qur'ani yaati yawma al-qiyama, kigenda kujja ku lunaku lw'enkomerero, shafi'an li ashabihi, nga kiwolereza abaali bannannyini baakyo. Kyekiri Sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ahlul Qur'an ahlullah, abantu bannannyini Qur'ani bantu ba Allah. Abasajja abategeera Qur'ani yali sahaba min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yavuga ensolo ye mutuntu nave uwe Al-Ghafari bunjunda najje wa Nabi sallama. Bwe yatuuke wa Nabi sallama mutuntu, bwe yatuuka navuga ya Rasulallah, ombaka wa Katonda ausini, nkusaba obeeko kyonnaamira. Namutunuulira bw'ati sallallahu alaihi wasallam, atunuulira musajja baali bamuyita Abadharri. Bwe yamutunuulira n'amugamba ya Abadharri, owange gwe Abadharri, uswika nkulaamira an takra'u al-kitab Allah, okusoma ennyo ekitabo kya Allah. N'amugamba hadha nuru laka fi dunya wal akhirah, okusoma ennyo ekitabo kya Allah eyo nno ye nnunuzi yo kuno ku nsi ne ku nkomerero.
Kyekitangala kyo ky'olina kuno ku nsi ne ku nkomerero. Kitabu Allah, kitabo kya Mungu. Nabi sallama yagamba mu Qur'ani mulimu essula ina aya 30. Naga omuntu agisoma buli kanaku ekiro Allah bw'amujjulula essula eyo esaba Allah asonyiwe omuddu oyo okutuusa Allah lw'amusonyiwa. N'agamba hadha surati al-muluk tabaraka alladhi biyadihi al-muluku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Omuntu agisoma buli kanaku. Qur'ani eno Allah yagamba nti mu aya gye nasomye mu surati al-Isra ey'ekinaana yagamba nti wanunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'u. Twateeka eddagala mu Qur'ani eno. Togenda kujja ogibikueba oti nti noonya ddagala liri muki mu Qur'ani. Naye ansa amaana agituwa eno mu Bakara. Naga dhalika al-kitab, kino nno kyekitabo. Nazzaako ki la raiba fihi. Maanahu la shakka fihi. Alif lam mim. Dhalika al-kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqina. Kino nno kyekitabo. Maanahu la shakka fihi, temulimu kubuusabuusa. Buli kyonna kyeyayogera kituufu mu kyo. Naga hudan lilmuttaqina, kyembadde njagalamu. Kiruŋŋamya abo abakiwuliriramu, kiruŋŋamya abo kigasa abo abakisoma, kiyamba abo abakikiririzaamu abakikolerako. N'agamba alladhina yu'minuuna bilghaibi, abakkiririzamu ebyo bye batalabako. Ffe ng'abakkiriza tukkiriza nti mu kitabo kino mulimu okuwonya, mulimu eddagala, naye togenda kujja olirabemu. Katonda yabuuza, Allah yabuuza ti wamani asdaku min Allahi qiila, ani asinga Allah okwogera amazima? Wamani asdaku min Allahi haditha, ani asinga Allah okutubuulira ebituufu? Naye twabirekawo ne tubivaako. Tuyina agazibu. Qur'an twagivaako. Nabi sallallahu alaihi wasallama tulolya surati Yasin, sura ya 36, bwe yali asenguka ave Makka agende Madina, ebisajja bimulinze byagala kumutemula. Ebika 12 buli kika kijjeyo omusajja ow'amaanyi. Sallallahu alaihi wasallama yasoma surati Yasin. Nebe yatuuka ku aya ey'omwenda n'agamba waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsiruna. Allah n'abiggala amaaso. Yalakkana n'addiringana aya eyo waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsiruna. Kyezimu ku aya ze tusoma ng'olina wolaga naye ng'omusajja omutidde. Waliwo akawofiisi ke bakutwalamu, bakututte ku poliisi, waliwo wagenda okusaba omulimu naye omusajja omutya. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsiruna. Era surati Yasin waneno ngeggwako, Yasin waneno ngeggwako. Era ebikutta amashakirigo kuba togenda mu ssabo. Bino byoteekebwa okusoma. Tebala abaali mbedda babayitanga balogo. Bino bye baasomanga. Babayitanga balogo naye nga basoma ki? Kitabu Allah. Ayati zonna ezikola ku nsonga ez'enjawulo Allah azituwa mu kitabu kino. Naye ffe otidde olina woolaga, olina khawufu, ayo zirekawo. Kati aya yali egamba nti awalaisa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala, buli wetuuka ku kigambo ekyo ekigamba nti bala, ng'ossaawo ensonga yo. Yomaana ogamba huwa al-khallaqul alim. Nosoma zino ebbiri ezisembayo innama amruhu idha arada shay'an yaqula lahu
kun fayakun fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Letuzisoma ddi. Ezadde batuwadde obudomola bw'amadagala bwe tunywedde. Ezadde genda nsome aya eri mu surati al-Anbiya eya Zakariya. Rabbi la tadhalni falda wa anta khairul warithina. Mukama wange Allah tondeka kuba bwomu ate nga gwagaba ezadde. Ye aya yezadde. Rabbi la tadhalni falda wa anta khairul warithina. Okulakana ennyo Sheikh yatugambye wano essula ya Nabi Yunus alayhi salam. Fenna batudde wano buli muntu alina amashakiri ge, alina ebizibu bye. Era eyo aya eri mu surati al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimina. Kubanga Yunus alayhi salamu bwe yalajana n'ebigambo ebyo ate nga kuva mabega nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yagamba nti falawla annahu kana min almusabbihin, senga yali tantendereza nnyo kuva lubereberye, yagamba la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Nali ngenda muleka mu lubuto lw'ekyennyanja paka ku nkomerero. N'agamba atya fastajabna lahu, nemwanukula, wanajjainahu min algammi, namujja mu buyinike bwe yalimu. Wakadhalika nunjil mu'minina, Allah yagamba bwe tutyo bwe tununula, bwe tutyo bwe tutaasa abakkiriza. Fenna buli muntu yabiribwa ekyennyanja mu ngeri ye, buli omu alina oguzibu gwe. Eya Ibrahimu alayhi salam bamusudde mu muliro. Ibrahimu era eri mu surati al-Anbiya, hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Amalira Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kul ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Bidhinillah nga tumaliriza mbawadde aya ya Nabi Ibrahim alayhi salam, duwa ye yasoma nga bamusudde mu muliro, Mungu n'amwanukula. Naye ayati ezo bwe tuzitunuulira, Allah subhanahu wa ta'ala yali eddagala aliwaffe, teryali lya bannabbi, wabula yabayisizaako buki? Buyisiza. Naffe tubirekawo ne batubba. Qur'an eyo erimu essula abagiyita surati kul huwallahu ahad. Buli lusoma lw'ogisoma ezitowa ejjuzu 10 ena aya 4. Olusoma lumu luzitowa ejjuzu 10. Qur'an erimu ejjuzu 30. Buli jjuzu eriko empapula 10. Jjuzu amma yeriko empapula 11. Buli wosoma kul huwallahu ahad omulundi gumu oba osomye empapula 10 yejjuzu. Omulundi ki? Omulundi gumu. Yessula erimu aya ez'ennya ezitematema sifaati za Allah zonna zirimu aya 4, ebitendo bya Mungu. Sahaba omu yafa ku mulembe gw'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nga alina amabanja gaali mangi oba matonotono. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agaana okusaalira sahaba oyo, n'agamba sigenda saalira muganda wammwe antiru nga mumusasulidde ebbanja. Baswaba ne balemererwa, mugende musaalire muganda wammwe. Babatambula bwe bati bagenda sallallahu alaihi wasallam, bali bagenda nabbi ali awo, malaku Jibrilu alayhi salam nejja nemuga Allah kuwadde salam. Yakozesa kigambo nti ya Muhammad, teyateekako na bwannabbi, taito ya bwannabbi. Naga Allah akulagidde by order osaalire omusajja oyo. Nabbi sallallahu n'agamba gyamala ku Jibrilu alayhi salam, siganye kusaalira omusajja ono nti saagala, naye alina ebbanja ate banne balemerebbwa omusasulira ki?
ebbanja Jibrilu alayhi salam negamba sallallahu alayhi wasallama nemugamba Allah akedde kusindika musajja ku makya swabaha nasasulira omusajja oyo ebbanja talina bbanja therefore genda omusalire. Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abuuza mala ku Jibrilu alayhi salam omusajja oyo kyennyo kyabadde akola mu bulamu ekimuleetedde Allah tabaraka wa taala okumusasulira ebbanja. Namugamba huwa kana kathratu an qiraati surati al-ikhlas, mu bulamu bwe yasomanga nnyo ku huwa Allahu ahad. Tobala Allah amusasulidde ebbanja nga tulina amabanja. Sura eryawo esula buli wagisoma oba otenze Allah ebitendo bye byonna nobimalayo ranks almost. Tobala sahaba omu yali mu swala ng'asaala eswala, bwe yali asaala eswala Nabbi yakulembedde swala sallama omusajja n'agamba sahaba n'agamba n'asoma edduwa egamba nti ya Allah Allahumma inni as'aluka ya Allah anta Allahu al-wahidu al-wahada al-qahhar as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Sallallahu alayhi wasallam ojagenda osome mu kigo ky'omusiraamu edduwa eyo mweri. Sallallahu alayhi wasallam bwe yamala okusaza salaamu n'atunula bw'ati emabega n'agamba ani ayogedde ebigambo ebyo ebisuuta Allah olusuuta. Swaba namugamba ana ya Rasulallah, nze. Namugamba olw'obukulu lw'ebigambo ebyo by'osomye Allah akusonyiye ebyonoono byo byonna. Lwaki mulimu ebigambo bino ebiva mu kulu huwa Allahu ahad. Levo ogimanyi fe ogisoma teweefiirayo. Abagala obuwanguzi mu bintu ebyenjawulo idha jaa nasrullahi wal fath, tezimu ku ssuula ezirimu obuwanguzi. Idha jaa surati al-inshiraha alam nashraha laka sadrak, aya ezabbiri ezisembayo kuziddingana nga waliwo ebiganye. Fa innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Mazima ddala Allah wali obuzibu oteekawo obwangu. Mazima ddala Allah wali obuzibu okola ki? Oteekawo obwangu. Etwabivaako titubiriiko. Abalina omulirwano omubi surati al-kafiruna kul ya ayyuha al-kafiruna, okugisoma ku makya n'olweggulo nga Mungu ayongerayo alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mungu ng'alwanagana nabo, gwe tolina mwana Adamu gogenda kulwanagana naye. Business ayatu kurusiyu, security mu baana abafu ayatu kurusiyu, ogala dduuka olina kuggalawo n'ayatu kurusiyu, ogala nyumba yo olina kuggalawo n'ayatu kurusiyu. Kati oyo mukyala omulaasi gwe wawassa omuniga anaabisoma ddi? Banti be baggala enzigi, ffe twebasedda babeera ku ma TV. Oyo mushiriku twateeka butanga mu miryango gy'amayumba gaffe tutangira bizibu. Qur'ani yino twagivaako twagirekawo ayatu kurusiyu. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama shaitani teyingira mu nyumba musomemwamu surati al-Baqara. Nyamu surati al-Baqara mulimu ayatu kurusiyu. Sura ya 2 aya 255. Shaitani yajja nebuulira Abu Huraira radhiyallahu anhu. Nibwa mukulanda mu mulimu aya. Naye omuntu abagisomye shaitani temusemberera ekiro kyonna. Bwagisoma tesembera wali nemumuli ayatu kurusiyu. Nagende wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amubulya nabwo yonna abadde shaitani Iblisu laanatullah. Nakaleta yogeranga ko mazima kacyange nsebaawo. Leero bye yagambye mazima. Abaana baffe bameketa amannyo, amajini galinga amajini, shayatini ziringa shayatini, naye twabirekawo. Akasembeddeyo ddala ebikwatagana ne riziki. Ayatu za riziki mweziri mu Qur'an, ayatu za riziki mweziri. Surati Shura
aya 19 omuntu bw'agirakkana ng'alina yakini mu Mungu, Allahu latifu biibadihi yarzuku man yashau wa huwa alqawiyu alaziz. Ne mu surati Namuru essula y'ensanafu aya y'enkaaga-mu-2 obalenya byolaajanira Mungu bikyaganye, aya eyo girakkana. Onoonyeza omwana abuze, aya eyo girakkana ng'olina yakini mu Allah. Allah mujulizi wayo gwe nagiwa kati bali mu lubuto luli myezi 7. Naye yali agenda nagoba omukyala ng'amaze emyaka egyo. Eri mu surati Namuru aya y'enkaaga-mu-2, amma yujibu almutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khurafa al-ard a ilahu ma Allah kalilan ma tadhakkaruna. Wenabyo yagala Mungu akugulirewo okuyitiriza okusoma surati al-Fatih naddala aya esooka n'ogirakkana nnyo, inna fatahna laka fatihan mubina, nakugulirawo olugulira, nakuwa obuwanguzi obutaliiko kkomo. Ekisembeddeyo ddala okwo kwennyini omusajja omu yaweereranga bwe tuweerera, n'asomesanga bwe tusomesa. Temuli mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yali agenda kumujjulula n'amuwaayo ko kabanga. Mutabani we we yasomesa biri byonna n'atuuka ku ddaala erya PhD, permanent head damage. Bwe mba mbisobezza sirina zambi lyenkoze. N'alwala obulwadde ne bumuluma, ne bamuleeta ewaka. Bwe bamuleeta ewaka, Allah n'amuwaayo eddakiika nga 10 ewa kitaawe. Tate yakuŋŋaanyanga ebiwandiiko byonna. Obulwadde bumulumye akabanga. Laga taata wange olwakubyeko ku matu, mbadde nsaba ondage ku biwandiiko byange byonna bye nafuna mu kusoma. N'abijja bye yali abiina n'abimulagako. Bwe yabitunulako n'akaaba amaziga. Laga taata ngenda kufa ne ngenda kuwabirewa Allah, oli mubi. Wansomesa byonna bye wansomesa, naye mu bye wansomesa tewansomesa Qur'ani. N'akulukusa amaziga mayitirivu n'afa. Olaba yakaaba amaziga, n'amugamba agenda muwaabira ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga mulamu. Ukiyama amuwona. Kabaka omu omugagga yakola shukuru oluvannyuma lw'obulamu Allah bwamuwadde. Abantu baabo ku lusegere bonna baali baafa, n'asigala mu nsi bwogwo. Katonda n'amuwa ssente mpitirivu. N'akola shukuru yeebaza Allah, omukolo gwa kwebaza Allah. N'akwata ebbaasa 4 n'ateekamu ssente. N'akwata ne Qur'ani eno n'awandiika eddaame lye n'aliteeka mu Qur'ani. Nga n'abeera omusika wa Qur'ani, anaatwala Qur'ani, yajja okuba omusika w'emmaali ye. Allah subhanahu wa ta'ala bwe baamaliriza omukolo n'atandika okuyita abantu abo ng'ayita omu ku omu. Abakozi kwaliko compound cleaner, ne kubeerako gateman, ne kubeerako kuuku omufumbi, ne hadizimaani omulaalo. Naye nga mu bonna omulaalo ye yali asinga obwavu. Mwabo abantu 4. Yayitanga omu omu. Kulaana eno eri wano ne bbaasi eno eri wano. Asooka kwebaza mirimu gy'okoze. Nawe bali kunjiirawo mubiri ng'olwaleero enjogera ya leero. Naku bintu 2 njagala olondeko ekyo. Kimu Qur'ani yino ne bbaasi eno yino. Manya ebbaasi ebibeeramu. Yasooka yamugamba njagala bbaasa. Nga amazima geetaagisa sirina budde bugenda kusoma Qur'ani. Oyo n'avaawo. N'owokubiri najja. N'amugamba nange saagala kulimba, nze najja wano kukima kasente, ndi mwavu. Mpe bbaasi eno ŋŋende. Eyo Qur'ani sirina budde bwayo. Naye n'agenda paka ku Wookuna. Bwe yatuuka ku Wookuna yali omulaalo.
nga mwavu ebitagambika. Namugamba bannanga abasatu bonna batutte ki? Baasa. Nenze nsaba ompe Qur'ani. Omusajja ne yeesikamu, emaali yegenda. Namubuuza, lwaki olowooza osabye Qur'ani? Namugamba nkyali muto, abakyala kano njagala mukampulireko ne bonoogenda naako kokka. Kuba ebiseera ebisingamu abatonoonera abaana. Oba Allah oluusi mwe bwayisizaako abaana baffe ne baluŋŋama. Kyebala sallama yagamba al ummu madarasa, maama ssomero. Kano koba osomesa omwana wo. Yamugamba nga nkyali mwana muto, maama wange yaŋŋamba byonna bye neetaaga mu nsi Allah yabinteera mu Qur'ani. Ategedde? Byonna bye neetaaga mu ki? Allah yabinteera mu ki? Musiraamu gwatudde wano ampuliriza, byonna bye twagala Allah yabituteera mu kitabo kino. Oyagala bulamu bulungi? Falyakra'u alkitaaba Allah. Oyagala nkomerero nnungi? Kusoma Qur'ani. Olw'obufunda bw'obudde saamukkirize tukomaawo. Allah subhanahu wa ta'ala bwali bwatwongedde omukisa, abategese eddalasa eno ne bongera ne batuyita, tuliddamu oba oli awo okubaako n'ebitugasa mu Qur'ani. Aya ezo zensomye ez'enjawulo ne zendeseeyo, lwaleero oyinza obutazitegeera, naye bw'oliba onnoonyezaako ku nnamba y'essimu eno oyinza okunfunirako nongaziya mu bwongo oba nange nenkugaziya 0702 38 00 emirundi 3 0702 38 0009. Abayise ku MTN eyabagagga 0771 49 19 56. Amanya Kawuma Sulaiti. Tuli ku Uthmani Islamic Namayumba nesekasa nyono kaba we namba ye yesimu MTN 0771 49 19 56. Ekiddako mulongo nebwejjako. Ekiddako tugenda kusaala naye nga tunasaala mutuwe eddakiika 3. Director na ina akagambo ke